for unity and development. COVID-19 akuyisizza bubi nnyo bannange balowooze ku kyokugulira abaana bagende basome kubanga by'okusoma babyerabidde. Wabula lwakuba maama wange wa Mbogo. Nabanja maama wo? Banzaala. Weddira Mbogo? Neddira ngo. Tambulamu ng'Omuganda. Oli musiru ntambulemu ng'Omuganda ebigere ebinnuma. Ebigere bikuluma? Mulabi waffe omulungi tukwaniriza nate kano ke kadde akatuufu ke twakugamba tulituukanga mu katunduko, tulituukanga mu kaaloko, tulituuka gye wazaalibwa, gye wafumbirwa, gy'obeera oba gye bali kuziika nga tukutuusako programu gy'obeera era nga wendi Musa Samu okuba nga tukutuusako programu eno olwaleero nakugambye nti olwaleero okutegeeza nti tuli Bwaise era nga wano tuyimiridde oyinza okulaba akajjaamu k'amaanyi wano ekkubo lino ligenda Nabweru tulaba wano ekkubo eridda noliddawa ligenda eyo kale nerigenda nerino limalayo Bombo Road then ate neridda mu kibuga Kampala wano wetuli waliwo petrol station bagita Africa era nga batugambye nti wano batugambye nti wovuuka wali zone gye bayita St. Francis wano wodda bagita Bwaise 3 wabula nga programu eno okugikutuusako sirinzeka ndi ne mwana muwala Kauthar Tendo omubwati kabatulemu omubwati ng'okola bubiri omubwati naye tuli babiri kale nange eteekako babiri tambe wetuti alright programu gy'obeera tugamba nti tukutuusaako omulamu ogw'enjawulo Kauthar lero tutambudde ku mulamu akisooka ogubabuulire tutambulira omanyi mu nsi buno nomu yeetaaga omukwano kasooke nkubuuze Musa olina omubeezi badde nsaba osooka omaleeyo tolina mubeezi ngamba lumu tolina mubeezi nkunoonyeze olunaku lwalero tutambulidde ku mulamwa ogugamba nti omuvubuka yenna oba omuntu yenna afuna atya omubeezi anoonya atya omubeezi gwajja obeera naye wafuna onoonya alright akalanga kayisizza wagee kyanoonya kakati Kauthar okagamba omuntu afuna atya omubeezi omuwala afuna atya omulenzi omulenzi afuna atya omuwala olw'okubeera naye atasobodde kubeera naffe wano e Bwaise essaawa eno genda ku Facebook page yaffe ya GTV otulayikinge obe nga ate osobola okuba nga otulaba gwe atasobodde genda YouTube channel yaffe eya Bilal Television asubscribing ajja kulaba Kauthar Tendo ne Musa Samu programu gy'obeera ne producer Hassan Hussein anoonya yafuna dda omwogerako ebyaswakaba naye nze omumanyi musajja muzibu nnyo alright tugenda kuba nga tweyongerayo tugagenda wa chairman w'ekitundu tugenda kuba kansala tugenda ku bantu baffe ate ab'enjawulo muno tumanye emirimu ki gye bakoleramu bizinesi yosobola okukolera mu Bwaise neekola ssente ddala Bwaise kituufu byaddala nti nno wobeera eri nootega ebbaketi g'enkuba etonye weefunira abakyala abakulukuta ku myala nfunye kati kyemmanyi ngenda funayo amasowaani n'ebikopo wali ku masowaani na bikopo nze kyenze wetuba mu kamera ngenda kubuulira kye neesunga okufuna e Bwaise.
Alright, GTV Musa Samu ne Kauthar Tendo tukutusako program Gyobeera ngera twabagambye dino olalo tuli Bwaise. Wano nno ku kikubo ekigenda enabweru gwategera bulungi Bwaise era nga njagala okuba nga njogerako n'abantu ab'enjawulo. Nyina maama wana alina byatunda bye sitegeera naye njagala tujja kubitegeera mpola mpola obanga osobodde okuba nga otambula naffe. Gamye ekigwa tasobola kuba nga tweyungako wano Bwaise we tuli. Genda ku Facebook page yaffe ononye GTV oba ku YouTube channel yaffe ononye Bilal Television. Maama nkulamusizza. Ale sawa. Osiibye otya eno? Yeniso, yatase. Amanya gaffe maama gwa. Bampita Nabesa Halima. Nabesa Halima. Oh Halima, assalamu alaikum. Assalamu rahmatullahi wa barakatuh. Kamera gamba balayi ba GTV. Tuli wano e Bwaise. Abalayi ba GTV. Tuli wano e Bwaise. Bakuyite ko bagule byesitegera byogeno kubu. Bayite wano bagule ntunda apples, majani, kawa, soya, wamwanyi, buli kimu biscuits byonna byonna. Alright, kakati mama. Nina kibuuzo kinjagala okutubuuza tuve wano. Omuntu yali badde afuna atya omubeezi ow'okubeera naye. Kale gwe taata w'abaana wamufuna otya? Taata w'abaana? Bamufunira bufunizi. Mu biseera bino bakyafunira. Kati mu biseera bino abaana engeri gye beefuniramu abaagalwa. Olowooza omulenzi atunuulira ekyokufuna omuwala n'omuwala atunuulira ekyokufuna omulenzi. Olina otunuulira empisa z'omuntu. Empisa z'omuntu. Obukkakkamu. N'obuntubulamu. Ebyo maama. Tumirako abantu bwe bawulira nga waali etaaze. Ntumira bonna bannabwayise mwenna mbatumidde. Bannabwayise. Nentumira brother wange bamuyita Medise Kubunga. Nentumira Dauda Kalyesobula. Yasomerawo ku Bilal Islamic. Tuyanziza nnyo. Musa Samu, Kauthar Tendo. Jala leko sebo. Kale nyabo. Amanya sirane Brian wane Bwaise ko bayita Ghost General. Bemanya ganga amatofu. Bwaise. Musata namanya nasanyuka nagira aba Erodine barekera otukwata ekiro. Amanyi ndabo ina manji Ghost General. Amanyi manji rubaro yandiko. Kati Ghost General ino mubeezi. Nino mubeezi. Omwagala. Nyonyo wafumbo oyo gwenjagalira ddala. Omuvubuka. Omulenzi omwami omukyala. Wala. Ofuna batyo omubeezi. Omubeezi omunamukwata mpola mpola bambi n'obeera naye. Process by process abanayivu. Omukyala womufunanga mu first time esooka nawe engeri gy'omusanzeemu sooka omwe sente z'enviiri. Ate ekyo kyo kikulawo. Sente z'enviiri. Kati ate womuwa sente z'enviiri nga yakanyirira woba olabye akagoye akalungi kamuleetere. Waliwo n'ogundi plastic gwe beesiiga longolasti naye yennyini olongolasti naye n'omumuwa. Omwana wattu naye ne yeesiiga kati buli amuyitako agamba laba ekimyula laba ekyana kumbe ogwamuteekamu ssente omwana n'akibeeramu. Omwana olina mumukwata mpola kubanga ekitoozo kampummuze kubanga omukwano ngutegeerera ddala. Teeka wansi. Gosigenera ino omukwano mugeya mufulusi. Kati omuwala oyo we wamufuna omubeezi ngambye ino omubeezi. Omukyala wange muyina bulungi ate nnina omu. Biki ebyo by'osinga okwagala mu mukyala? Byesinga okwagala ku mukyala wange kundabikira bulungi kuba buli lwemuteekamu ssente yeeyongerako okunyirira aba mupya gye ndi buli we mulaba. Mu maaso gange takaddiwangako kubanga yekayeka gwe ntambula naye. Naye munasonyiwa masiki ennumya amatama. Ezinnumya amatama nze basobola ziteekako. Si kyokka kye mwegombako n'ekyokubiri n'amaka gavaamu malungi yakuzibwa bulungi abeera mukkakkamu buli wembeera naye niwaba ayogera ku ssimu kinneeyongerera ddala okumwagalira ddala okunsima obusuubwa bwonna nempulya nga mwetaaga. Ntumira beautiful wange Joanna ow'ekisaasi Kulambiro. Mutumirira ddala. Njala kimanyi nti nomwagala nnyo buli wembeera omutima guba gukuba ye yekka. Tweyanza naye mukama kuume nga tuvudde Ghost General waliwo omwami omwombeefu gondali omulala wano ali wano mukulu Yisima mwami Yisima gyebaleko sebo. Kale nyabo nawe gyebaleko nyabo. Kale sebo emirimu gigenda emirimu mirungi naye nsinze mukulu Yisima
Ngosi general mpadde erinnya fu. General kwadde erinnya kyama. Amanya mukwano. Amanya nze Kamoga Adam. Kamoga Adam. Mukulu Adam. Omubwati. Kati mukulu Adam mbuuza. Tulina omulago twadde tutambula nagwo. Enyabo. Omulenzi, omuwala, omwami, omukyala afuna batya omubeezi gw'aba ayagala mu bulamu. Kubanga ky'omanya omukwano kintu kikulu. Era Mukama yakiteeka buli omu alina okwagala. Kati mukulu Adam olowooza ki ekyetaagisa ofuna omubeezi? Ye ate ki bisaanyizo ki eby'omubeezi gw'oba oyagala? Mpozi ensangi zino n'ekyova olaba nti obusambatuko bungi mu maka abavubuka bangi ensangi zino bamala gatwala abakyala waka naye nga waliwo ebintu bye batasoose kwekkaanya. Naye ffe we twavubukira edda ng'osooka kutundya ddala omwana gw'ogenda okuwasa olujja mwava. Olujja mwava kintu kikulu nnyo mu mukyala ng'ogenda omuwasa. Then bw'omala okumanya olujja n'otunuulira empisa. N'empisa nga tezinnasooka eddiini kintu kikulu nnyo okutya Katonda. Okutya Katonda. Omukyala yenna buli lwatya Katonda musobola okubeerawo ne buwangaala, naye omukyala buli lwabulamu okutya Katonda obufumbo bwa butono oba bwa ku lusuubo. Oba bugenda kuggwawo mangu. Kati omukyala byolina okusooka okugoberera okisooka eddiini ng'omukyala oyo atya Katonda. Eddiini bw'evaako empisa kintu kikulu nnyo. Omukyala ng'agendako mu basenga. Ekyokusatu ennyambala niyo kikulu nnyo nga weetegereza omukyala gw'ogenda okuwasa. Kubanga omukyala ffe ebiseera ebisinga tugoberera ennyambala omukyala gy'aba ayambaddemu. Omukyala ennyambala gy'aba ayambaddemu ebiseera ebisinga emulaga ki ky'aba ali. Okuleka bano abakyekusiseemu, naye omukyala nga ennyambala bw'eba mbi manya oyo omukyala era naye empisa ze si nnungi. Kati mukulu Adamu olina omubeezi gosobola okuddawo n'ogamba ono oyo omubeezi wange era n'omutumira essaawa zino ku GTV ng'oli mu kamera. Omubeezi wange mulina andabirira. Omubeezi wange ye mukyala Hasifa Namitala. Nkutumirako nnyo mukyala wange, nkwebaza ebirungi by'onkolera, nkwebaza okundabirira, nkwebaza olw'okumpa ekitiibwa mu maka. Kyekisinga ekitiibwa tukyagala nnyo. Kale omukyala bamala okuwa ekitiibwa ate nawe mukolera ebyo ebimusanyusa. Bagamba abakyala tuliwo kuweebwa. Era abakyala tulina omuwa ez'enviiri we zibaawo zimuwe. Sharia bw'ebaawo gimugulira gyambale mugulira akakaaya. Kale tweyanzanye mukulu Adamu tweyanzeke. Bannange nga bwe tuwulidde abantu baffe ab'e Bwaise engeri gy'ofunamu omubeezi. Okyalinange ne Musa Samu ku GTV program yaffe Gyobeera. Tovaako. Alright, GTV program Gyobeera Musa Samu ne Kauthar Tendo. Twakugambye olwaliro tuli Bwaise era nga tukugamba nti tugenda kubanga tukutuukako kaalo ku kaalo, boda to boda drive buli wamu woli Kampala, Masaka, Mukono okuva ku nsalo mpaka ku nsalo. GTV egenda kubanga etuukayo naddala okubanga etuukira ddala ku muntu waffe owa wansi. Olwaliro tuli Bwaise era nga wano wendi batuge tuli mu office ya chairman. Sigenda kubanga njogera bingi, kamuleke atweyanjulire ate atubulire n'ebirala. Chairman Sebo nze mba nkwaniza wagwa abanyaniriza. Ngina kwaniriza Sebo. Ngala kunyaniriza. Sebo. Yaniriza bannange ebitiibwa byatukeera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Saalongo Sekirime Abdulatif nga ndi chairman w'ekyalo kino ekya St Francis Zone ekisangibwa mu Bwaise Theory Parish Kawempe Division mu Kampala District. So chairman Sebulime Sekirime watugambye eno ye St Francis Zone. Yes sir. Eri mu Bwaise. Yes sir. Bwaise Theory. Yes sir. Yes sir. Tulala twasazeewo ne tugamba GTV ne program Gyobeera katusaleko akaalo Bwaise. Yes sir. Chairman otwaniriza tweyanziza. Naye chairman abantu baagala nnyo okutegeera ensibuko y'ebyalo. Yes sir. Ekyalo Bwaise chairman goyinza kitegeera otya oba omuntu oyinza kimunnyonnyola otya? Ekyalo Bwaise
kyatumibwa okuva mu bajjajjaffe ab'emabegakaawo nga waliwo ku mirembe gy'abassekabaka balwanaganira mu kitundu kino kyennyini. Kati Kabaka Muteesa owookubiri agenda okusindika abasajja be abambowa. Kabaka Muteesa owookubiri atuzaalira Mutebi. Agenda okusindika muno abambowa nga waliwo kye baali bazze okuba nga banoonyerezaako, bagenda okusanga muno nga abambowa abo babasse. Kati abalala bagenda okujja okutuuka muno okunoonya ate era abo abambowa ne bategeeza Ssaabasajja bamugamba nti obwayiise tebuyooleka. Kati ne kujja kugattibwako n'ekyalo ekya tebuyooleka, obulamu obwayiise tebuyooleka. Kitegeeza bakoze eki? Bafudde. Obulamu obwayiise tebuyooleka. Omuganda agamba nti okutambula kulaba okudda kunyumya. Nange wenkomawo ngenda kubanyumiza byengenda okutegeera wano. Emboozi teggwa malojja chairman. Tugende mu maaso. Essebo. Kakati olwo nsonga ki eviirako abambowa okufa ani yatta abambowa? Ebiseera ebyo ng'ensi tennaba kukula kutuuka bweti, waaliwo ensonga kuba waggulu awo tulinawo olubiri. Waali walina okubeerawo empuliziganya eziriwo wakati wa olubiri olwo n'olubiri lw'e Kasubi. Kuba baatugamba nga abajjajjaffe nti akasozi Muganzirwazza n'akasozi Kasubi. Maama wa Muteesa yayimiriranga kuli waggulu n'atunuulira n'awuubira mutabani we nga Kasubi, ng'omwana alaba bulungi nnyo maama we ne maama alaba bulungi nnyo omwana we. So nga okukyalagana oli abe asinziira eri n'asinziira eri n'abeera ng'akubira ku mukadde we oba omwana we jambo n'amanya nti omwana wange ali mulaala. Alright chairman, kakati omuntu wawulira bwayiise kifo ki kyoyinza okugamba nti wetukyogerako oba kyonna ekintu kyemulina mu bwayiise nga omuntu newokyogerera mbalala ategeera bwayiise kwega kyemulinamu nga ekiyinza okubamu ekyamaanyi ekyo? Mu bwayiise kye tulinamu kyamazzi, ensi yonna kyetumanyiddeko era n'eŋŋombo n'entambula nti amazzi bwe bulamu naye nga tosula bwayiise, kubanga wano ewaffe tuli mu kikko oba tuli mu kibbo. Amazzi agava e Mulago, agava Kawempe, Ukuttaano, wa yonna Kazo gonna gasibira wano. Tuli bannamukisa era ebikopo amabaafu gonna agava mu bitundu by'eyo ffeno tuli bagagga baabyo. Kitegeeza chairman enjogera egambibwa nti bw'osenga ebwayiise ebintu bino wammanga totawaana kugula, omukyala tojja naye amazzi gagenda kuleeta ovuba omukyala ebikopo bimasowaani njogerayo ntuufu. Eyo eyinza okuba nga ebimu si bituufu kubanga omukyala agenda okutuuka wano mu bwayiise tubalaba aba yafudde dda, olwo abajja nga amazzi gamukulugusa nga yafudde dda aba takyalina makulu. Naye ebikopo mabaafu biki byonna gwe teekako, bw'oba oli ku lusozi eyo waggulu teekako linnya lyo oba nnamba ya ssimu. Kati ffeno wansi tukuba bukubi ssimu nti owaaye kino ekikopo kikyo oba n'ebbaafu ye ate akataasa ng'ojja ng'onunula ebintu byo ng'ate ompeeza obulunzi. Kakati chairman tubuulireko ku bumenyi bw'amateeka mu bwayiise. Abantu balowooza omuntu wabula bwayiise alowooza kifo ky'abamenyi b'amateeka, enjogerayo ntuufu? Bwayiise kyo kituufu erimu abamenyi b'amateeka ng'era ebyalo ebirala byonna ne wabeerawo ekyalo ekikira ku kinnaakyo. Ndi mukulembeze sijja kweka abamenyi b'amateeka mwebali. Era tufuna reports ez'enjawulo nitugezaako okukwatagana ne poliisi ne ba LDU okusobola okufolowinga abo. Mulimu abavubuka ate nga nabo baana ba mu kitundu. Since tuli mu ghetto Siramu area, abaana bakulidde mu mbeera etali nnyangu. Era tulina ekigambo ekiwanuuzibwa nti nzadde abaana nze banzaalidde mu bwayiise naye abaana bange sijja bazaalira mu bwayiise olw'ensonga y'ebikolwa ebirimu. Tulinamu amaka agalimu nga go tugamanyi bulungi nnyo nti bo balina abaana ababbi era bwe baba banyakudde ogaana mutabani we yanyakudde essimu
oba oliawo essimu ng'ekuweebwa kagamba omuntu asobola okujja mu ofiisi naga nti banzibyeko essimu gwe n'obaako owoolaga n'ogamba nti omwana we anayinza okuba era obaako b'obuuza ababadde ku kkubo bye bakugamba nti abadde gundi neffe tumutya chairman kati ffe ng'abakulembeze chairman Kauthar mu ddakiika emu nga tumaliriza tulina omulawo gwe tutambula nagwo era ng'omulawo guno mu ddakiika ng'emu yokka chairman twadde tusaba otubuulire olowooza lwaki omuntu yali badde akola atya mu mbeera eno gye tulimu yali badde akola atya okufuna omwagalwa omukyala yali badde akola yaliise mu makubo ky'okufuna omwami oba omwami yaliise mu makubo okufuna omukyala omulamu ogwo mulungi nnyo naye nti embeera yakyukamu ng'omulamwa bw'ogulese nti buli omu yandibadde akola atya okufuna omwagalwa nze ŋŋamba wandibaddewo okusooka buli omu okunoonyereza ku munne tebikyasoboka kubanga embeera kati yakiyaayi kati bw'ojja mu kitundu kyange nga kino ebiseera ebisinga abasajja abakyala baka bagenda beesonyiwa ŋŋamba bano ab'okuteeka ewaka okubeera nti bafumbo olw'ensonga muno mu bitundu byaffe ng'ebya ghetto era mubimanyi mwenna abandaba ku GTV ebitundu byaffe bino ng'ebyala byonna bwe biri nga bwe ŋŋambye birimu banneeko bangi banneeko ntegeeza bamalaaya nti banneekolera gyange nti omukyala omwami ateeberezaamu okugenda okugwa ku mbaggumbaggu y'omukyala amuteeka ewaka ate bamale basoowagane ate obuntu bwe bwatadde mu nnyumba babwawuzeemu oba omukyala abutwali nga omwami yagenze kuyiriba asalawo n'agenda mu bifo nga ekimumbaasa eyo munda essaawa zino ne bw'ogenda ofunayo omuntu wo gw'owulira nga gw'oyagadde ate wako oba otwalayo waaki biggwera walala nga mwawukana nga babigo takulabanko ne bakusanga mu kkubo takumanyi takulabangako temusisinkananga nako toyanza chairman mu seconds nga 10 tumira ku balonzi bo ntumira abatuuze ba St Francis Zone n'aba Bwaise 3 parish bonna okutwalira wamu naye nga seerabidde ntumira mukyala wange Naalongo Hajara Nabuuma kale mbadde nkulinza omugatte essaawa zino tukulabe chairman era kyemmanyi agenda kundaba nkutumidde nnyo nnyabo webale emirimu gy'otuusaako engalo tuyanziza oyo nno ye chairman wa ekyalo kino kibayita St Francis Bwaise 3 siweewo alright saide eno nyinawo omukyala alabika obulungi batugambye ye kansala nandyagadde twogereko ne kansala nkulamusizza bampita Musa Samu amannya gwani amanya nze Namuyiga Swabra Elias era nga nze kansala omulondo omukyala akiikirira omuluka gw'Obwaise eyokusatu ku Kawempe division so gwe kansala omukyala ow'ekitundu kino kakati kansala oli mufumbo kale ekyo twogere mpola yesewe ndi mufumbo olika mugambe nti kansala mufumbo kakati kansala tulina omulamwa tugamba nti omuntu yalikoze atya okuba nga afuna omubeezi kyensuubira processinga buli omu alina okusinkana munne edda bamaama baffe babafuniranga omwami gwagenda okuwasa okufumbirwa nga famire emanyi nti nno yagamaka malungi omwana afe ajja kusobola okubeeramu but ekitasoboka these days nti twesanga ku street ge mazima oba mwesanze mikolo wona emwesanze ne muchangingise namba ne mugenda nga mu meeting mpola buli omu nategeera munne olabanga embeera zammwe zijja kukwatagana then ne mufumbira kati gwe bakusanga wakubanga ab'ennaku zino basanga ku street ati nawe olabikolewa nnaku zino tubuulireko bakusanga wa twali ku function function je naliko mwagenda ku mukolo gwa munnammwe ne mugufuula ogwammwe tunula mu kamera okyogere bannaye kansala bakuwulire opportunities vegetable zijja mwesanga somewhere yes alright kansala tugambye nti eyo opportunity naye kansala tumira ku balonzi bo osembyeyo si maamawo si taatawo sigenda mwogera well ntumira abalonzi bange bonna aba Bwaise eyokusatu tulina ebyalo 6 zones 6 mu Bwaise eyokusatu
St Francis, Bokasa, Katogo, Kamalimali, Kawala Road ne Bugalani. Mbatumidde Nyirambe yanze obululu bwe bampa n'okunteekamu obwesige. Then ntumirako maama wange mukyala Fatuma Muhammadi abeera Kawanda ne baganda bange netumirako n'omwami wange. Mutumire ne mu luzungu. Well, Mukulu Serunda Jahaya, I greet you and lots of love. Mwami Yahaya webale tukumira kansala. Tugenda nti omulamwa gwaffe ogwa leero tugenda nti omuntu akola atya okuba ng'afuna omuntu omutuufu. Nze nga bwe nze Bwaise ngenda kusalawo okutega baafu yange wali ku mwala nga chairman bwe yagambye. Program Gyobeera tukyali fena GTV Kauthar Tendo Musa Samu tugenda kuba nga tungera okutuusako abantu baffe ab'enjawulo mu Bwaise ate bo batubuulire bo bagamba ki. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Okyali naffe ku program yaffe Gyobeera nze Kauthar Tendo omubwati ne munange Musa Samu nga tugenda kutunulira omulamwa gwaffe okufuna omubeezi. Before okufuna omubeezi wabeerawo omukwano, wabeerawo obufumbo naye nga byonna byetaaga mubeezi. Nga Prophet Nabbi Muhammad yagamba obufumbo omwami n'omukyala balina okukola obufumbo era nga yenna atagoberera bufumbo taba uwe. So right now nyina wentuuse tuuseewo omulungi jjajja wange omubwati ayinza okuba nagamba jjajja waani jjajja wange ati maama setani jjajja jjajja nze yolita nayiga beera mu St Francis. Jjajja bagamba obukadde magezi era omukulu akabi kalaba takwogerako naye ng'obukadde magezi. Jjajja omulungi tuzze nga tulina omulama gwe tutambuliddeko nga like woba oyagala omubeezi omufuna otya ye ate mubeezi wa kika kyo tunira kya n'ogamba ono mubeezi gwe njagala. Omubeezi oyo omala kwetegereza noli okufuna omubeezi najja mpola mpola okutuusa lw'omufuna. Kati jjajja kyemmanyi ebiseera byammwe mwalina engeri gye mubikolangamu. Kati right now generation eriwo tebasooka kwetegereza. Tebyali bya bano. Byaffe byali bya bulungi. Ofuna omubeezi n'omala okumulaga ssenga. Bw'omala okumulaga ssenga nga gw'omusiimi n'agamba teeka ngende ewa taata mbabuulire. Ye n'agenda ewa taata we n'amubuuliramu nga nne nafunye omubeezi. Neesiga gino emyaka egigamba nti kangende leeta akasitamu. Nze nfumbi biffe tetwabikola. Akatamu tetwakasabanga. Naye ate jjajja ne wano kyakyuseemu. Otwala omubeezi akyadde oyo bamusiimye genda naye. Generation yaffe mwewedda mwakikola kyakwanka n'okusinziira mu mawanga ag'enjawulo. Abalala nawulira bagamba otwalayo omubeezi taata yasooka osiima. Senga yasiima. Senga yasiima? Si taata. Kati senga yasiima nasiimye ne senga wange aba alina okusiima. Senga n'agenda ewa taata n'amugamba mwafunye omuntu nti ye kale oba mwamusiimye mumuleete ne tumutwala n'agamba mukkiriziganya ozze okufumbirigwa nti ye. Kati jjajja kambuuze waki like senga bamuyita baffe ababbaawe naye bw'emmala okutuukayo biba bizira. Biba bizira batya jjajja? Anti abeera taata. Kati jjajja nsaba otunule mu kamera abantu abo bonna abali abanoonya ababeezi nsaba obabuulire obagambe like obabuulire obagambe omubeezi omutuufu ajja kubanga right now kati mu generation gye tulimu jjajja omuntu tomanya mutuufu olaba akati abasinga batunulira ku physical appearance ya muntu n'agamba ndowooza oyo mutuufu naye gwe bagamba amagezi gaago gwe ngeri gye wafunamu jjajja musajja n'omanya ddala ono ye mutuufu. Namufuna owange naye ate netwawukana nafumbayo emyaka 2 netwawukana naye nga n'ekifaananyi ekirina eky'embaga nafumbirwa nina emyaka 16 nenzaalayo abaana 5 omu n'agenda nensigazaayo baana era weebali. Kakati jjajja ku mbeera eyo gye wayitamu obuulira batya abavubuka abali abatulaba abakyala
amale kwetegereza enganze bwe neetegereza topapa kugamba ti kangende noono ngende n'oli tapapa gamala gagenda waato gagenda bwotyo topapa noonya omuntu omubeezi gw'onoobeera naye omutwale wa senga naye agende wamwa nnyina amugende twafunye omubeezi tiyali yamufunye nti yuli tannayiga yamufunye kati yenze yafunye omubeezi nti ye kati mumuleete olunaku bwe luti nga bagendayo nga bafuna balaba taata bamala okulaba taata nga balaba olunaku lwe banaayanjula nga banjula bamala okwanjula nga mbaga kale jajja kati jajja ogenze n'okoona akatamu ke kaki akatamu kwe kugamba kubanga tubona bali omulaba omuwala yajjira mu nnyumba yagende yali ali ne baaba we n'avaawo n'agenda agenze kunaba omuwala naga nti yo nagenze okunaba akolaki pazi agenze wa mulenzi obwo yagende w'omulenzi si yafiira ekiziiro ng'afumbira mu nnyumba ati okufuluma ebweru naye nze saabikola ffe tetwabikola nze nafumbirwa 1900 nemalayo emyaka 2 kajjajja kyogamba akatamu kulinga kwekwekereza omuntu teyafa teyandifudde senga yagenda bakaddera abamulaba ate ng'omukazi yaga nti omulenzi abadde alire wano emmere senga yagenda bakadde be ne bamulaba teyandifudde kati keeka akatamu anaye jajja ompadde akagezi kati nno ndabula muganda wange Musa Samu yonna gyali obutamu bubi akatamu ako Musa Samu nkumanyi toyanza njajja olw'amagezi era nga bwe bagamba obukadde magezi takugamba kyamukaddiya jajja agambye topapa kugenda nawo akatamu abawala katalali nawo abavubuka abasinga bapapa naye temupapa twetegereze nga jajja nayiga wagambye twetegereze tulabe omuntu sooka omanye gy'ava oyinza okugwa ku musezi bannaye muganda wange so okyali nange mu programu yaffe Gyobeera nze Kauthar Tendo ne Musa Samu abatulaba abalungi tukyali mu programu yo ennungi Gyobeera era ng'essaawa zino wentambudde n'entambula ngenza okuyisa amaaso n'engwa ku luwala olulungi olugoggoofu amanyi Christine kulabako ndine muganda wange wano Christine kulabako era mulimu mulabako akati Christine tuzze muganda wange wano nga tulina omulama gwe tutambulirako Christine oyina emyaka emeka? 27. Christine oli mufumbo? Nedda. Christine oyina omubeezi n'ogamba kale oli andabako nga werinnya we liri kulabako nyina gwe ndabako ebbali? Ababeezi nabalabako dda naye nga bayaaye. Komaawo Christine muganda wange mbuuliranga bayaaye batya? Bayaaye bannange bye basuubiza si bye bakola. Bw'amala okufuna olonga kwegamba ng'akugala banja bannange ababeezi bo bayaayi. Kati Christine lai osuubira kuddamu okunoonya ddi omubeezi kubanga muntu mu nsi ffenna twetaaga ababeezi ogenda munoonya otya era kati right now Yesu wayita mu mbeera eyo nga bakugala banja yenna gwe wasooka okuba naye kati right now weetaaga mubeezi ki ng'alina like bisaanizo ki? Ebyababeezi obudde buno seetaaga mubeezi. Wakiwummulamu? Wakiwummulamu. Kati Christine wano ndaba oli wa mami wano kati right now? Ndi wa jjajja. Oli wa jjajja. Ate bajjajja bakuze ebyejo. That's why munda wayo mti nolowooza oba okyana kyaba naye wa jjajja gye nakulira. Kati Christine jjajja kyemmanyira abaana engeri gy'akuyigirizaamu kati yes eri omanyi bagamba we learn from our mistakes yes kati right now eri ali nsobi and just forget the past, life moves on. Kati right now jjajja akugamba ki? Akugamba ngeri ki kati ofuna omubeezi omulala kubanga anytime sono genda gulinga kiringa ki mwoyo oguyoya kati so gujja kutuuka guyoya omubeezi kati right now gwembulira jjajja akugamba engeri ky'okufuna omubeezi oba naawe ofumbisa oyagala bino byakatamu tofiire mu nnyumba? Ate nga ndaba abafudde ate naye ngende n'akatamu. Jjajja abeera awo n'ambuulirira n'aŋŋamba nti we mba nfunye omuntu nina okulwawo nga mwetegereza n'ekirala waba takkiriza kumutwala mu bazadde oyo aba si mutuufu
oyo aba mufu abo bebentamu abo oyo aba si mutuufu naye nti omuntu singa agenda mu bazadde bo nti oyo aba ajja kubalamu ku magezi naye naakututta obutwazi bwe bwobutamu bwagambye akututta obutwazi kale nga tomulaze bazadde lusa omuntu omugamba tugendeko ewaffe n'agaana kati like qualities ki omuntu oyo goyagala like in case nga ze alina kuba atya mwesigwa gwe nga gwe kyoyagala osanga sawa zinakulaba bambi ng'agenda kujja bannange ng'agenda kujja kulabako akulabeko so kati alina kubeera na bisaanizo kibiri bannaye abakiriza omutwala mu bakadde bange ne bamulaba kyekyo ekikulu kyendaba kati waliwo abagenda yabatwala ewa bakadde naye nga si mwesigwa tatya Katonda ebyo tobifaako as long as akkiriza n'agenda mbazadde njagala n'atya Katonda omuntu akala anampesa ekitiibwa kuba alina empisa byonna alina eddiini alaali Christine kankusabire ofuna omubeezi nambemu bw'ati pozi nyina muganda wange Musa Samu nsobola omukuwa ave mu byobutamu abaluganda abatulaba mugamba alindemu agira agikola emirimu ngamba emirimu abatulaba balungi ku GTV tukyali mu programu yaffe Gyobeera simanyi wa Musa Samu awulira information yeno Christine akulinze naye ku luvannyuma lwa myaka ena so tukyali mu programu yaffe kati yatambula mu bantu b'Ebwaise mu zoni ya St Francis bo batuulire ebyabwe endowooza zaabwe ababeezi babafuna batya bannanga omukwano guwooma. Alright, Musa Samu Kauthar Tendo ku GTV tuli Bwaise nage tuli Bwaise sigala kwogera bingi abantu bo balabikirawo nti b'Ebwaise kawaida kiristya soko gamba bali ku GTV tuli Bwaise gye bayita Bwaise omuva abaana abakolamu akala amatendo mukitegeera limulimu tuli Bwaise tuline Musa Samu Bwaise no GTV soko babuli amanya ge yakola mu Gwana amanya nze kirabo limulimu amanya gange nze Senyonjo Nuhu ze nkuba limulimu yo kiristya amanya n'eddoboozi nze Rush King Uganda omwana ow'Ebwaina straight away from Mando Boxing Club. Kati ko kitegere tulina aba Mando Boxing Club ndi set ebikonde kiriya security ku kido kati musoke mutubulire soke tuli kiki lwaki abebikonde musinga kubeera mu Bwaise tusinga beera mu Bwaise olw'ensonga talanta gye zikola ki gye zisibuka ekisooka mu byonna talenti zonna zisibuka mu Bwaise Bwaise erimu ebintu bingi nnyo talenti nyingi nnyo naye bannaye mu butuufu twetaaga sapoti twagala sapoti mu bitone byaffe ebikonde omupiira okuyimba biki byonna ewekubya yakasoko tubulire ani owakabigo manyi nga wabikonde nga yava mu Bwaise omugenzi RIP Zebra Mando Senyange Zebra Mando yali wano mwana neighbor wamuno mwennyini mu Bwaise jimu yediruda eri awo kumpi ani yasigaza jimu ya Mando mutabanyi we kennyini Isaac Mando Junior naye akola mu abitegeera ng'omukulu we yali abitegeera akuba amenya ate asalanga kitala GTV kakati bana bavubuka bagera kwanga batubulira musoke mutubulire kumwendani mufumbo bweto tulimba kumbera w'obufumbo tukyali banafu nnyo tetunnatuuka manager oli mufumbo twabinafuya ebyo soko mbulire lwaki mwabinafuya buuza manager wangambe mbuuze gwe manager wono soko lwaki tubule byono lwaki ono yabinafuya ensonga enafuya ebintu ebyo tosagenda mu bufumbo nga tolinaawo ntandikwa twegeni naffe twagala ofumbirwa naye ofumbiddwa omukazi on'omuliisa biki bikuta kiki mwagala okufumbirwa nga lwaki twagalira ddala tukunoonyeza kuwasa waba alinamu ku ssente kubanze siyimiridde bulungi katisoko tubulire njala buli omu agatuwayo ensonga emwemu omuwala omulungi wakale demu omutuufu oyinza mufuna otya demu omutuufu oyinza mufuna otya ate omulungi tandikidde wano omulungi nga mutuufu ng'akwesiga ikyangu nnyo g'ogendayo ng'oli bisaatisaati kasi saakwagaliramu ebyo ebisaatisaati byo
omanya bumanyi oyo ojja kukwatagana naye omutuufu alina okuba nga alina empisa ate nga nze oyo ngwa buzibu aba asobola okumbeererawo ow'empisa yafaanana atya anti kati wemba kati nga siina ssente ne muga nti siina wasobola okungumiikiriza oba yekennyini nampaayo ogamba abamugumiikiriza kawaida yo omuntu akola atya okufuna omukyalo omutuufu omukyalo omutuufu tumulabire ku ki omukyalo omutuufu era omulungi alina kuba mwesigwa ekisooka okutya mukama amagezi mwe gasookera omukazi aba alina okuba nga atya mukama nga naye kennyini omusajja okola ki otya katonda ate ng'oli mwesigwa nnyo sijja kulekawo 15,000 nkugambe nti njagala kulya kino ate nsangewo kino bwe obwesigwa bwenjogerako kati waliwo yatugambye musooke mutubulire kino waliwo yatugambye nti ono bwayiise gwe oba oyagala omukyala alinda enkuba etonnye emyala gigenda kulukuta ng'otega wali katimba omukyalo oba ofunye kituufu abo batuwalira buwayizi siwe ekitowe kiri boosi wange amakituufu nedda bwayise bagiraba bubi okitegeera gwe mbuddemu otega akatimba ofuna bufunye babalimba gwe genda olabe ku mwala gunyirira gukkirako bali mu gukola nakati ekyamazzi twakigonza koyogedde bwotyo kati obuuze omukyalo ono oba ddala babatirira ku katimba maama nkulamusizza soko sembere eno toyogereko naawe jebala kale so enkoko ya mmeka 14 zokka ka chips ezisembayo okubeera ez'ebbeeyi entono nga ze njagala ozimpa ku mmeka 15 natambudde ne producer wange ekyakiwulidde kasoko tamanya go gwana Shakira oli musiraamu oli muki oli musiraamu abali ku GTV batolere salaamu abali ku GTV batolere salaamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh eyo salaamu evudde wa Shakira bakulaba essaawa eno bagambe nti tuli ku GTV abatulaba mwenna nga tusinzidde wano Bwaise St. Francis Zone kakati ensonga eri nti omwami omutuufu wamujjawa oba kasoko tule wamulabira ku ki omwami omutuufu n'osooka ogenda naye okwogera amazima siri mufumbo naye kati gayi gwenjagala embeera ze zisobola okunzikiriza asobola okunsikiriza lw'embeera ennyambala enneeyisa n'ebintu ebirala bwe biti ebiri confidential so osooka mulabira ku ebyo n'osooka otwala oyo naye nga baba tuufu bakyaliyo bakyaliyo kubanga tusobola agamba you can't judge everyone mu Bwaise olinamu omutuufu ndina so mutubuulira amannya Kilampro lyogere nnyo Kilampro nange ngaalabika yakolamu sinyo kitiibwa kya Katonda lunch wewere omuntu alya chips bizinesi agisuule tasobola ate agiteekamu kakyogenda otukolera ogatumirayo abantu bomanyi mu Bwaise muno oba nebweru wa Bwaise ye gwogenda osembyayo sikyo ntumidde emikwano gyange gyonna wano bonna kubanga banti sisobola specifyinga netumira best friend wange wano then netumira sisi wange Beatrice bakazini bange bonna mami ne dade Jinja then netumira ne gayi wange Kilampro alright omwana musoga mwene weidinda bamuyita Shakira ona best friend wo best friend how are you fine how are you amanya gaffe gwani Nambwera Esther sira kubuuza kyokola kuba nkiraba kiki okuba kikomando sika chips waneno sika chips kakati soko tubuulire omulimu gutambula mutya mu Bwaise batubemu muno Bwaise mulimu abayaya abakolamu akasitula n'akatwala nga bwe kali nange mukubira batu kuba nange nakolamu nange ndi mukubi wa bikonde nakolamu so n'abakazi mu Bwaise tebazanyirwako tebasaaga bakuba ebikonde nabo gye bali babatraininga kakati soko tubuulire tulina omulamwa gwe tugamba nti omuntu ategerere ku ki lwaki omuntu afuna atya omwagalwa omutuufu oba gwewe oyinza okwegerezaako gwewe wamufuna otya omusajja owange mufunye tuli baavu era tutandikidde waneno ku chipsi ye akolera ku kkubo katulina okwefuna nga tuli baavu wetufuna ffenna tumanye buli muntu alina omanya munne embeera gye yavaamu
tuvudde tuli baavu kati tufunye ffenna tufunye tuli bagagga tufunye obugagga tufunye tugaggawadde kati awo omusajja alina okumanya mukyala wange nava naye wala namufuna tuli baavu naye kati tufunye ssente siyinza muyisaamu maaso. Oyo muyaye wanaafuna akasente n'ava ku bbala takulekewo tasobola kundekawo kuba amwesiga naye aneesiga. Mutumireko. Tumirayo mwami wange bamita tugenda akeemu ne bakasitoma batumire ne bakasitoma bange bonna ab'omu Bwaise muno nze nambwera Esther asiika chips eziwooma n'enkoko ewooma. Kale ngenda kusaba kameramani asooka atujje ku kamera basooke bampe ku chips ndyeko. Ngawe chili nate ochali mu program yaffe Gyobeera nange Kauthar Tendo ne munnange Musa Samu. Era nga yongambye tukyatambula mu Bwaise tutatulambule ku bantu baba tubulire endowooza zaabwe ku mulamu omukulu gwe tutambudde nagwo leero. Akaseera kano ngudde ku mukulu wano. Assalamu alaikum warahmatullahi. Alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Amanya bampita Nyanzi ali musajja tammwa nga ndi vice chairman w'ekyalo kino era nga nze mutongole wa Ssaabasajja Kabaka kwe yazindika ku kyalo kino okusobola okuba nti muddukanyizaako ekyalo kino era nga ndi mutuuze wa St Francis mu luko ogwokusatu division Kawempe. Ekintu ekyo kirungi nnyo kyombuuzizza kubanga nze ndi musajja Muganda ate omusiraamu naye bw'okombe yalinga Buganda n'obusiraamu embeera y'okufuna omukyala gw'ogenda okubeera nayo enjawulo ntono ddala kubanga kati obusiraamu Obuganda mu mbeera yaffe yedda tetwawasanga abakyala nga ffe tubakola ki ffe tubawasanga embeera yakakati bw'osanga omukyala n'omusanga mu kkubo n'akulagirira ewaabwe ne mugenda ewa ssenga waabwe embeera bw'etyo naye kati embeera ey'ekintu ekikulu nti basookanga okutunulira amaka mwengenda okujja omwana we n'atunulira n'omulenzi amukuzizza n'omwami taata w'omulenzi n'atunulira amaka mwe bagenda okujja omuki omukyala beeyisa batya omanyi Omuganda aga nti mbulira gw'oyita naye nze gwe nkubulira empisa z'oyo naye nga batunulira muzeeyo embeera gy'abadde addukanyamu amaka ge nga basobola okukakasa nti wano tujja kujjawo ki omukyala mu mbeera kati so seeka kyogamba like tebafunira nnyo byanfuna bya like byamaka omwana mwagenda kuva ebiseera ebisinga kuno mu mbeera nti obuntu bulamu muli muntu alina obuntu bulamu omuntu oyinza okuba nga oli muntu mulamu oli muntu oyeeyisa obulungi naye nga oli mwavu omuntu naakwegombako obwegombi ekyo ti oyo omusajja muntu mulamu akuzizza abaana mu mbeera ki ennungi batunulibwako ng'abaana babaki b'abantu mu mbeera bw'etyo ng'omuntu ayinza okujja okusiima amaka go olw'ekyo omwami taata w'omwana najja ng'era mwogera bakulu n'abakulu kati ekita kyaliwo nnyo nti omuntu yeefunira muntu we yamubaleetera n'abaga ndi wuuno era ensonga ye n'azikola nga bw'aba akoze eki bw'aba ayagadde naye luli mu mbeera era n'obusiraamu bwennyini nti bw'oba omaze okufuna omukyala ne mumanya nti ewaabe w'omukyala we wano era kusituka genda kuwogera na mukadde azaala omuki nti twandyetaaze mutabani waffe ono okuba nti azaalibwa ki mu maka wano era mu Buganda kyenagga nti bw'ogenda okitunulira ennyo tekikyuka nnyo naki na Buganda ne busiraamu ne tutunuulira osobola okitunuulira nti mugenze era ne mwogerezeganya ne mumala okukkiriziganya oba bakkiriza ne bakuwa muki naye ng'omwami oli okugabayo omwana wa mugabayo lwakuba ggwe omusajja omukulu azze n'amugamba ataakumanya embeera zo ng'akakasa nti omwana oyo bw'amutwala mutabani we wamutwala ajja kuba musaala okuuma omuki kakati seeka kyogamba kati bano abaagalana ababiri omuwala n'omuvubuka bamala like beeyagadde yes naye tebasooka bakangambe kwetegereza ekiba before nga temunnasalawo bakati yono omubeezi wange saze omutwala mu maka kyekirina okusooka okubeera awo nga tonnasalawo nga tonnaba kusalawo qualities omuntu kati gwegayina ogamba naye kyenjagala sooke neetegereza omuntu ekyo kyo kibaawo naye ate era e Buganda
nti mu mbeera lwakuba ndi ogambye nti generation eno ekyo ekintu okutambula okuba nti kitambula bwe kintu omuwala amala kulaba ki mulenzi we ne babeera oluusi bamala nakuzaala oluusi bamala nakukola ensonga zaabwe zonna naye ate bodda mu busiraamu nti ebbanga eryo lyokoledde mu kintu ekyo oba oli mu buki okitegeera mpaka lwolifuna omukyala n'omusaaka n'omuwowa nga bamukuwadde mu butuufu n'obeera naye okiraba nti tubaamu n'ensobi ze tusooka okukola ate oluvannyuma n'olongoosa naye eri ensobi ate tekola ki tevaawo kuba wagikola kati keko kubadde oyogerako nti senga mu makkati gano twagala okusiimagana wane wava enkujjukiza nti taata yasitukanga n'agenda wa amakkati ago n'agenda ewaabe w'omukyala n'asaba omunene bakkiriziganya n'omukulu n'amanya by'anaateekayo n'embeera weegenda okutambula era ne babeerawo mu maaso nga batambuza ekintu kyabwe mu mbeera nga bakitegedde mumaze okwogera ne mukulu munnange nange tukkiriziganyiza nange kanteeketeeke omwana wange omulenzi owulira naye n'ateekateeka omwana w'omuwala nga bagenda okujja okukola ki kati ogamba seeka naye wo tewewakola embeera eno nze si bwe nakola naye wakyusaamukko anti kyenagambye nti oluusi tusooka mu mbeera enfu ate nosooka odda mu ki kubanga buli muntu tewali atayiseeko mu buvubuka akati seeka nsawo tunule mu kamera essaawa zino obeeyo akagambo kogamba ow'omukwano omulungi omubwati otumire n'abantu babeewaliza njagala okusiima mukyala wange okusobola okuba nti yankuumi omukyala nkyalina omwana alhamdulillah ali mu mateeka naye nga tukyayiyayo obusiraamu bwe bugamba ekyomukisa omulungi nti obusiraamu tebwogerangako mukyalo omu obusiraamu bwagaba babiri basatu oba bameka bana ntumira abaana bange bonna ntumira chairman wange Sekirime nentumira olukiiko lwero si lwonna wamu ne bamakanika bange benkozesa Swaimani Abakali bwe mwenna bamakanika b'omugalaji yange mbatumira nti ndi wano ku GTV obudde buno bannaffe mwebale nnyo eri ku GoTV na free to air otwagayira otusanga weewaawo nnyabo tweyanza nnyo seka yakwata ekigambo tweyanza nnyo seka okyali naffe ku GTV mu programu yaffe Gyobeera sijja kuddamu kagambo seka kayogedde naye tusooke twetegereze ate era n'omuwala omuyisiraamu n'omulenzi temukola katamu nga jjajja bwe yagambye temukola katamu. Alright, omulabi waffe omulungi Musa Samu Kauthar Tendo tuli mu programu Gyobeera era nga wano tuli ku Northern Bypass Bwaise wabula nga tetugenda kubanga tusukawaawo akadde kaffe kalabikanga akatuweddeko Kauthar okyalinayo era gwotumira oba oyinayo go nze ntumira abatulaba abalungi bafanzi baffe abatugobera ku YouTube ku platform zonna ez'enjawulo era nga ntumira mama wange omulungi Nantambi Sara Kirabo Linda ne jjajja wange omulungi ne kitange era nga ntumira ne producer waffe bonna tubaagala nnyo era nga tubeebaza omulimu omunene gwe batukozeemu. Otumidde jjajjaawo naye kantumire jjajja nga jjajja sweet abeera mu Nnyende Masaka kutumiddeko jjajja sweet how are you webale kulaba GTV osonga bwe tubadde olunaku olwaleero wabula nga GTV osobola tufuna ku free to air decoder ne GoTV awo mu ddiiro lyo ate nga nawala mutulindirire olwokutaano saawa 12 mpaka saawa emu no yes kuva saawa 8 mpaka saawa 9 ng'olaba Kauthar Tendo ne Musa Samu muse bulungi mweraba abe Bwaise. COVID-19 yakuyisizza bubi nnyo bannange balowooze ku kyokugulira abaana bagende basome kubanga ebyokusoma babyerabidde wabula lwakuba maama wange wa Mbogo nabanja maama wo banzaala weddira Mbogo neddira ngo tambulamu ng'omuganda oli musiru ntambulemu ng'omuganda ebigere ebinnuma ebigere bikuluma for unity and development.